Kale nkwaniriza Josinzira okubeera ng'otula ku mukutu guno gwa MS Media Uganda. Olunaku lwaleero nyina Kayibanda omwana w'effumbe. Emirimu gino gye yalimu egyaffe egya media n'agiwummula kati ali mu kulyowa myoyo. Oli otya ssebo? Ndi ssebo. Oli otya ssebo? Obulamu bweyagala kisa kya Katonda. Mukama Katonda nkoze obulungi obutagambika. Ndabiraawo nga bukedde, ndabiraawo nga ndidde, ndabiraawo nga ndi mulamu, siina wannuma. Ekyo nkyebaliza Katonda obutanvaamu. Nava mu media abamu ne bagamba oyo agenza asiranye, ogenda kubula, togenda kuwulikika. Naye neebaza Katonda nti yonna gye ntambulira oba gye mpangaalira ebintu bitambula bulungi. Nga neebaza bannayuganda mwenna timwebale kunjagala. Abantu banjagala siri ku mpewo, naye otuuka mu kitundu abantu ne bayaayaana Kayibanda wuuno, Kayibanda jangu otubuuzeeko. Bannayuganda sina kye nsobola basasula naye Katonda oyo ali waggulu abansasulire buli omu akole ku byetaago bye ate abawa obulamu obulungi muwangaale ate mundabireko ddala nga mpeereza Katonda mu maanyi ag'ekitalo. Oli mu buweereza kati? Ndi mu buweereza. Nasalawo nina emyaka 56 nga January lumu nja kuba mpezeza emyaka 57. Nasalawo emyaka gyange gino egisigaddeyo nenjiwaayo ngenda kuweereza Katonda wange. Kye nasalawo nganze. Era naye yennyini yeyanzija ku media. Yangamba TV, radio, ayina n'emmotoka yange awo n'agamba byonna nze nabikugjeeko nga njagala okkakkane okole emirimu gyange. Yesebo wakera bukezi ku makyo bakyakulimu kyandimu naye nga bw'omanyi naye nga neebuzaabuza ate ndi kubukedde ate ndi luddawa kati byonna kwe kubisitoopinga nsobole okukkakkana wansi era kati nakkakkana obudde mbulina obukola emirimu gya Katonda. Nsobola okugenda emasindi nemmalayo omwezi, nsobola okugenda egindi nemmala naye luli kyali tekisoboka kubanga bakwetaaga ku leediyo bakwetaaga ku bukedde olina kumala kusaba naye kati ndi free omwoyo omutukuvu yanvuga yekka. Tereza kati church already weeri? Church weeri twatandika church ekayunga awo mu Kitaasa. Kayunga wano kulwewa Kiso? Kulwewa Kiso. Obuweereza babiyita God of Fresh Ministry. Ndi wamu n'omusumba Robert Kizito. Era yali manager wa Kai Production. Kai Production wagiteekawo? Kai Production kati eyimbira Mukama. Bonna badda mu church kati? Bonna badda mu church abasinga. Wakeera ku macyango bagamba abaffe kino kyekiriwo Katonda andabikidde bw'ati. Bagamba nze mbadde mbagulira omwenge, nze mbadde nkola buli kimu, kati bwe mbanga nalokose nammwe mulina okulokoka ate tuweereze Mukama. Era ne bakikkiriza. Tewali bekyanga? Abamu basigalirayo abamu naye abasinga obungi bonna abasinga balokoka era baweereza Mukama. Wetugeraageranya obulamu kati obwa Mukama bw'olimu n'obulamu buli bwe walimu obw'endongo obw'omusajja omututumufu obulamu obwo bwobugeraageranya kubanga waliwo ali eyo akusinga etutumu oba n'ayagala ng'eriryo nga bw'omubulira bya Katonda tabyetaaga. Obulamu bwe nalimu tewali ateetaaga bya Katonda. Ne oba oyina obuwumbi bwa ssente oba Uganda eno eri mu mikono gyo tewali ateetaaga Katonda. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yali badde agamba teyeetaaga Katonda naye ate yasinga okwetaaga Katonda. Ssaabasajja Kabaka yali badde agamba nti yati Katonda munoonyaako ki naye ne Ssaabasajja Kabaka yeetaaga Katonda. Kati ate nze Kayibanda neetaaga nnyo Katonda n'okusinga abo kubanga obulamu buli bwe nalimu. Nze mu mwaka nalwalanga emirundi 2 nga neebaka ku kitanda Namirembe awo mu ddwaliro. Naye kaakati nsobola okumalako omwaka, nsobola okumalako emyaka 2 nga sigenzeeko mu ddwaliro eddene nga siwulidde bulwadde bwonna bunnuma. Naye luli nga buli kalwadde konna kakwatanga nze simanyi no bisenyiga simanyi ebifuba okukolola naye kati nze ebyo tebikyankwata. Bwe mpulira wonna awannuma nga nfukamira ngamba taata ate kiki kino naawa nti obujulizi abantu banaawulira batya nti Kayibanda yalwadde. Era lumu ekirwadde kya sukaali kyankwata sukaali ne pressure ne binkwata naye ne mmanya nti nasobezza ne nfukamira ne neenenya ne neegayirira Mukama ne mugamba nteekwa kubanga nakunyiiziza bino ebirwadde twakola endagaano tebiina kunnuma
okitegeera. Kakati nalina eddagala lyange lyemmira bwe twagenda e Kenya mu njiri, akakebe kaabulira Kenya. Kati okuva lwe kaabula siddangamu kuwulira sayini za sukaali, siddangamu kuwulira puresha, ndi mulamu nnyo. Ne bwe nfuna stress zifaanana zitya, naye tulinafunangamu stress katono nnyo nga sukaali alinnya, ate bw'alinnya nga ne puresha zirinnya, naye ebyo byonna byakola ki? Byaggwaawo. Ne bwe nnywa kati ku kasoda akawoomerera sifuna buzi, naye oli wanywanga ekiwoomerera n'okola ki? Naye namanya nti mu Katonda namunyiizizza ne neenenya. Kati ndi bulungi. Bwe obulamu buli mu Katonda. Obulamu bwe ndimu bweyagaza. Nzaani Kayibanda akwata emikono n'engiteeka ku mulwadde ne musabira n'awona nzaani. Abalwadde mbasabidde bangi nnyo ne bawona. Waliwo omulwadde gwe nasabira e Masaka, mukwano gwange muwala wange mukwano gwange bamuyita Esther, yantwala nga kojjaawe bamutwala ku kijjambu afiire kumpi n'ekijja, ne mbagamba ate mumusembereza emizimu gimutugemangu. Ne mubuuza ali luddawa n'angamba wuuli, ne mugamba alabika agenze shootikulu nga sirabamu muntu, ndaba bikunta byereere. N'angamba mwali bagenda okubikula nga mulimu omuntu. Ne muteeka emikono mu kifuba ne musabira, ne mugamba Katonda wange agenda kukuwa obulamu obupya. Nkaba amaziga gange Katonda yagawulira, omusajja n'awona. Era omusajja yawona, bwe yawona n'agamba namulete Kayibanda ndabeko, ngenda okutuukayo natya nange nenkaaba ate nengulumiza Katonda ng'omusajja yagejja alina n'ebiseera mu bulago, nakati waali mulamu. Waliwo n'omulala gwe nasabira we Wakasanke Kayondo, naye waali mulamu. Waliwo ne mwannyinaze gwe nasabira era naye yali eyo masanafu, nagenda ogenda nga abulako akatikitiki bwe kati okufa, ne musabira naye kati waali mulamu. Nengende Namirembe mu ddwaliro nensabira Walukaga Ssegonja nga bamuwadde ekitanda alogootana bino mulalu biki oyo naye nemugambe ennaku nyaze Mukama ono muwadde ennaku nnya abe nga avudde wano, mu nnaku 3 yali avuddeyo mu ddwaliro. Kati awo nengenda ku Yusufu Balirino nga ye mulambo, ye yali afudde mu butuufu. Sincerely speaking, Balirino yali afudde. Ekitegeeza gw'osabira Balirino ne bw'omubuuza naye namuteeka nasooka nengenda mu ddwaliro eyo nembalaba nentya. Naye bwe natuuka eko tulo twambula, Mukama n'aŋŋamba ddayo mu ddwaliro. Bwe najja n'amaanyi mangi, bonna ne mbasabira, ne nteeka Balirino emikono mu kifuba nga yanyogozze dda, ne nkaaba amaziga nga gatonnya mu kifuba kya Balirino. Ne ŋŋamba Mukama, Balirino muweeyo omukisa ogwo omuddiza obulamu. Ne ntambula ne ŋŋenda. Muganda we yali amujjanjaba yankubira essimu ng'akuba enduulu mu ddwaliro, n'agamba jangu olabe essalayo kyekoze. Balirino waali mulamu, akola ku Radio 4. Balirino anyirira okufa obufi era yalokoka n'okulokoka. Balirino yalokoka. Yayatulira wange mu ddiiro n'aga Kayibanda, sina kyenyinza kusasula Katonda wala kandokoke. Abasiraamu ne bamulumba n'agamba bannange nabadde nfudde, tewali musiraamu yansabidde, eyansabidde yadde mulokole muganda wange eyansabidde mundeke nze nalokose. N'olwekyo kati obulamu bwe ndimu bweyagaza. Era kati natandise okukaabirira Mukama ku Mugema, Daudi Mugema. Daudi Mugema agenda kuwona, mugenda mulaba nga ayambadde engatto, era neeyamye nti bw'awona bw'ati n'atandika okwambala engatto, ngenda mugulira essuuti ajambale gye tunaatambuliramu nga tuwa obujulizi nga twebaza Katonda. Wazeyo n'obisoma? Okusoma nakumaliriza, nasooka n'ensoma ne banjawula. Omanyi bw'osoma basooka ne bakola baziyita batya mu luzungu lwammwe, mu luzungu lwaffe ordination, bazita ordination. Ezo nenzimala nensoma nenfuna diploma, kati nasomye diguli nenjifuna nenjimaliriza. Naye kyasinze okunsanyusa nti aba masters bayambadde ekyambalo nekinyumira, ngenda kuddayo nazo nsome ne masters nazo nzikole ki, njagala kuweereza Katonda mu maanyi ag'ekitalo nga siriiko kya kunenyezebwa. Ate oli ajje nti wabisoma wa certificate zange zonna nzikola ki, nzirina. Obubaka bwo obusembayo, gino emirimu gye tulimu gye walimu okimanyi girimu nnyo abantu beeraguza n'ebirala. Waliwo abasajja n'abakazi nga balina amaanyi gaabwe, bamuyita ku kivulu, buli omu n'ayagala kulinda ye nga gwe bakulindanga mu bivulu ebyo. Naye nga bw'omugamba nti sebo weetaaga okulokoka, gamba nti byoyogera tobitegeera, olabika ogudde eddalo. Bubaka ki bw'olina eri abo? Obubaka bwe nnyina abantu abo, kati nze
bampita mu kyaki ogenda okuweereza yonna gye ŋŋenze nsanga n'abatasaba n'abatali balokole nga bonna bazze mu kyaki oba ku luseedi nsanga bannyaniriza tewali batakwaniriza ate mu Katonda kiyitirira. N'olwekyo mbasaba mwenna njagala otegeere naddala abayimbi naddala ba artist talenti ezo emizimu si gye gikuwa talenti. Talenti eviira ddala ku Namulondo ya Katonda. Katonda akuteeka mu lubuto lwa maama wo n'ozaalibwa ng'akutaddeko talenti eyo. Era kyovula Bayibuli egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza. Katonda babanga yabawa amaloboozi agayimba mujjukireeko ku Mukama, mujjukirenga ku Katonda kubanga Katonda oyo akuzuukiza buli lunaku. Katonda akuwa amagezi okumanya n'okutegeera. Tofunangako kadde gwe n'osiimuka wali badde otegeera n'osiimuka nga tosobola okutegeera wammwe gy'osula naye n'oba ng'osobola okumanya nti nsula kazo ku nnyumba bwe zonna n'ozirako n'ogende oyo Katonda yakola ekyo. N'olwekyo mbasaba mikwano gyange mwenna gye muli tewaliyo kipya ky'ogenda kukola Kamiliyoni oba Kenzo naye ekipya ky'osobola okukola ensi neegamba nti yakoze ekipya kwe kulokoka n'okkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi wo. Ekyo kyokka kimala. Ate bino byonna bye tukuŋŋaanya mu nsi muno tewali kye tugenda kutuuka nakyo mu maaso ga Katonda, naye ate obulokozi ogenda kutuuka nabwo. Kyenva nsaba ti ffenna bannayuganda ffenna singa tulokoka ensi eno yali badde erimu emirembe. Kubanga nze bwe nkubuulira emirembe gye nnina gye nagendanga nga nnoonya obuwala bw'abandi obutigomya n'omwenge byonna byaggwawo kati. Okitegeera? Naye ensinga yalokose yenna oba n'omala oggulawo amakesa n'ogamba nti kante abali mu kyaki mbate bagende mu nsi. Omanyi kyaki beekuumye omwo mugundi mu kanisa. Era bannayuganda mwali badde mwebaza Mukama ne mwagala nnyo n'abalokole so si kubateekako mpalana kubanga be tukuumye mu kyaki bangi abalokose nga baali bazibu nnyo. Kano ka abalokole. Buli mulokole yenna waali n'Omukatuliki wooli buli muntu yenna akkiririza mu Kristo Yesu. Njagala bbawo obubaka buno mu butegeere. Biri ebintu bisatu. Bw'oba tobirina Kristo muveeko ogenda osamire. Ekisooka ky'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga Yesu kisa yatukwatirwa kisa n'abonaabona n'akomererwa ku musaalaba n'atukwatirwa ekisa twegamba embeera yonna gye yayitamu kwali kutusaasira kuba yaza asobola okudduka. Yali asobola okukola kyonna ne yeekweka ne batamulaba naye yawaayo obulamu bwe olw'ekisa. Kati mulokole Mukatuliki akkiriza mu Kristo nga tolina kisa kya Mukama waffe Yesu oli muntu wa Kristo oli musamize ate lwe baleeta kulinnyako toli mufere. N'olwekyo banga okkiririza mu Kristo beera n'ekisa mu mutima. Ekyokubiri kwe kwagala kwa Katonda. Katonda kwagala. Omuntu yenna nga tolina kwagala Katonda kigokkiririzaamu. Kale tugambe oli musiraamu tolina kwagala mu mutima osaala biki? Mugende musamire bw'oba nga tolina kwagala. Ekyokusatu kwe kussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu. Bwe tuba nga tetusobola kubeera bumu olwo tuli ku ki? Tetulina Katonda gwe tukkiriza gwe tusinza. Katonda ayagala nga ffenna tuli bumu nga twagalana nga tussa kimu nga buli omu alina ekisa ku munne osaasira munno olumirirwa munno. Era wootegerera nti ddala Yesu ali mu ggwe kwe kulaba ebizibu ebiri ewa neibawo nga bikuluma n'okusinga ate ebiri ewuwo olw'omanya nti ekisa kya Mukama waffe okikola ki? Era nze kye natandika okusaba ne bwe mba nsiiba kye nsiibira